teekateeka y'emisinde ng'oggyeko Katonda okutuwa ekiro ky'enkuba ate nga ffe Buganda ensennini nagyo giba mikisa kuba tubadde mu kyeya otherwise emisinde gibadde gya nsi yonna. Ndabye Abachina, ndabye Abayindi, ndabye Abazungu nga twosaaza Ssaabasajja Kabaka tuka ku myaka emito egy'ensanvu. Tutwala n'omukisa guno okusaba gavumenti ya Uganda nti olunaku luno balugye okubeera nti lwa Buganda lwokka. Nze ng'eyasoma ebyenfuna kubanga ffe abasoma ebyenfuna buli kiseera tuwunyiriza omukisa ogusobola okuweesa eggwanga essente. Luno olunaku tulukube ensi yonna lugibeeremu, lufuuke olunaku nga lunaku lwa innovation, lwa kuzuula ky'abantu mu nsi yonna bajja mu Uganda ne badduka emisinde ne tulufunamu ssente nga Buganda ng'eggwanga. Kubanga tetulina bingi bye tuzuula mu mirembe gino, tuzuula bintu bye tufererako naye kino kyo kiriko origino. Okisangira ddala ng'olaba gye kiri, omukwano n'ennyonta n'okuyaayaanira Ssaabasajja Kabaka gye kuli, okwagala Obuganda gye kuli. Oyo togikozesanga kufuna katengo n'nsanga. Butwale ng'omukisa ogusobola, butwale ng'omukisa gw'osobola okukozesa okuyamba eggwanga nalyo okunuuna ku mubisi oguwooma ogwa Buganda nga tukifuula tourist gate. Abantu bave mu nsi yonna bajje bakole edduyiro ng'ate buli lunaku mu Africa tulondayo ekintu theme ebeeruma abantu ba bulijjo nga kati bwe tuli ku lutalo lwa Mukenenya Ssaabasajja lwaliko. Tuyinza okufuna olw'obutonde, tuyinza okufuna ki, buli mulembe guba n'ebizibu byaki byagwo era bifuna theme y'omwaka ogwo ng'ekwanagana n'ebizibu bye baŋŋanze ne tutandika obyogerako ne tubeera n'essanyu ne tudduka. N'olwekyo twagala kusaba gavumenti nti tebeera na niike ya bulijjo nafubitizi byerina ku Buganda, kino nakyo tukibawadde nga bwe twabawa ensi Uganda ng'evudde mu Buganda ne tusaba obukulembeze obw'ennono ne tubulwanirira nalwo ntitufuna nawe ne babufuna nakino bakikozese. Twozaayeza ku lwange nga chairman w'ababaka abava mu Parliament ne ku lwa National Unity Platform twozaayeza Ssaabasajja Kabaka okutuuka lunaku luno era n'owekitiibwa Pulezidenti gyali Robert Kyagulanyi Ssentamu yansabye mbeere wano mukiikirire era tusuubira nti gyali yonna alibeerwa ggwanga naye akoze edduyiro ne baali nabo era ayagaliza abantu bonna ab'Obuganda okubeera kulize eri Ssaabasajja Kabaka twakuba omulanga abantu bajumbira era ekyo kitegeeza gavumenti nti Buganda bagifeeko nnyo kubanga Ssaabasajja Kabaka walagira abantu bakola kibakola. Ekyo kikulu era nkubiriza mwenna okulaba nti muvaayo okusanyukira wamu ne Ssaabasajja Kabaka ng'aweza emyaka gy'ensanvu egy'omuddembe nayawadinzoni ekawedde. Njagala kwebaza Katonda nti emisinde gya Ssaabasajja egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka gijjumbiddwa nnyo ate abantu balaze okwagala okw'enjawulo mu nkuba yonna nga bwefudeebye naye ng'abantu baalaga obwagazi era ne badduka emisinde. Kano kabonero akekunalakalaga abantu ba Buganda obwagazi bwe balina eri Ssaabasajja. Ssaabasajja bw'ayogera kiba kiragiro, atugambye twerinde obulwadde we buli. Omulamwa mukulu nnyo, tulabye ebiseera ebisinga obungi wabaawo emisinde wabaawo omulamwa ate omulamwa ogwo guyamba abantu. Ensimbi ezivuddemu zigenda kuyamba abantu mu kawuka ka Mukenenya okuviira ddala ku misinde egyasooka egya fisitula okutuukira ddala kati olwaleero ne gye bujja mu maaso. Ssaabasajja Kabaka awagira abantu. Tusaba Katonda amuwangaaze ate atwongere amaanyi naffe n'obulamu tusobole okujjumbira ate tusobole okulaga obwagazi eri Ssaabasajja Kabaka.